Yes, alright. Nkwanirizaako nate omuwuliza wange gwe omulungi wakumidde ku Yugi Update TV obale kwekumira ku mayingo gano ebbanga lyonna obaddeko ng'otuwuliza era nkwagala nnyo era nga nkwebaza nnyo ebyensusso oli ku Yugi Update TV kw'osinza obba ng'otuwuliriza. Former UPDF General Mugisha Muntu ayogedde ku busobozi bwa General Muhoozi Kainerugaba okuba ng'ali pulesinga Mwami Yoweri Kaguta Museveni kitaawe. Era okusinziira ku ngeri ye byayogedde tugenda kuba nga tubikuleetera. Nekimanye nti oli ku Yugi Update TV gwe atannatweyungako. Kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otuyungako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwebale kugumira mayengo gano aga Yugi Update TV nga ge gabaweereza n'okutuusa olunaku luno olwaleero. Era nga mukola kyamaanyi nnyo kuba twatandikira omwaka guli oguwedde nga mubeereddewo amayengo gano mwebale kubanga mukakuza kubanga gagenda buli nsonda y'ensi yonna. Gino Mugisha Muntu agenze maaso n'akuba ebituli mu busobozi bwa General Muhoozi Kainerugaba okuba ng'ali pulesinga Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Newankubadde tayogedde direct ng'akoona ku Muhoozi Kainerugaba, wabula agenze n'akola statement nga zikulaga ekigenderera n'ekiruubirira ne message wagyegenda. Jukira nti nno former Army Commander of Uganda People's Defence Force General Mugisha Muntu era agenze maaso n'akowoola bannayuganda baveeyo mu large number, baveeyo mu namba ey'omwanguka basobole okuba nga balonda candidate mu 2026 ku presidential elections mu Uganda gwe balaba alimu obusobozi. General Mugisha Muntu eyaliko eyabadde ayogera ku ngeri ebyobufuzi gye birimu mu mbeera etagenda maaso nakweyagaza bannayuganda era agenze n'ayogera ku mbeera eno mu Uganda ng'agamba bannayuganda tebageza ne babayikootinga akalulu ka 2026 abagambye not to boycott 2026 presidential elections. Era agambye nti nno okuboycottinga akalulu ka 2026 presidential elections mu Uganda kiringa ostrich ekwese eziisa omutwe gwayo wansi mu ttaka n'erowooza nti nno yeekwese yonna era n'erowooza nti nno emaze okudiiringa n'ekizibu ekibadde kikiteganya. Nedda si we kiri, wabula ye abagambye nti mulonde omuntu gwe mulya gwe musobola. Wabadde ayogera ku General Muhoozi Kainerugaba agambye nti possibilities eza Ugandan Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba okulipulesinga Mwami Yoweri Kaguta Museveni kitaawe. Mugisha Muntu bye bino byasobodde okuba ng'ayogera. Former Army Commander wa Uganda People's Defence Force General Mugisha Muntu agambye nti nno mu concentrating options ez'enjawulo. Namaga nti teri muntu yeegwanyiza buyinza alina okuba nga abadiscouraginga ku ekyo oba ku options zonna zonna ze mwagala okusalawo. Era mu ngeri y'emu temunyooma options ze mwagala okusalawo okulwanirira eddembe lyammwe olw'ensonga ez'enjawulo. Era abagambye one struggle for many fronts. Mugende maaso n'okutwala decision zammwe ezibali mu mutima n'okutwala kye mulaba ng'ekiruubirira ettawaaza yammwe oli aleme gibikka kibatu mumulowooze nti nno terina kitangaala, wabula mubeere nga mwebereramu naddala mu kalulu kano aka 2026 akajja musobole okuba nga mulonda omuntu oyo gwe mulaba alimu obusobozi. Option zonna abagambye muzitwale zonna ezibali mu mutima ze mwagala okukola. Decision making kintu kikulu nnyo okulaba nga muteeka obusobozi bw'okukyusa eggwanga lyammwe. Oli ku Yugi Update TV nkujjukiza kw'osinza obba ng'otuwuliriza gwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyunga ku mbagaliza olunaku olulungi mweraba.
Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color. Eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobole okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubakawo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanidde eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze
wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanye kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.